byonna Mukama betuteeka wansi w'ebigere byaffe. Kitegeeza nti ffe bakama bya byonna. Katonda bwe yali atonda eggulu n'ensi buli kimu nga bwe yakyogerako bwe kiri. Lwaki gwe mwana w'omuntu toli woteekeddwa kubeera? Kikyasoboka era n'obeera w'olina okubeera. Naye waliwo ebijja bikwerippako okulemesa amagenda. Ebyo nno tolina bw'ogenda biwona nga tebikusomeseddwa oba nga tobitegedde. Era abantu bangi babuze olw'okubulwa okumanya. Naye tekitegeeza nti Katonda aba munafu, tekitegeeza nti Katonda aba taliiwo, abeerawo. Naye bwe tubulwa okumanya ebintu byaffe bitufa. Bwe tubulwa okumanya, amiina munnange, Mukama yeebazibwe nnyo. Nsanyusa obbalaba, nsanyukidde ddala. Just olwaleero mbadde ng'ayanjula, naye olunaku oluddako ngenda kubeera nga sanjula nga ntuukira ku nsonga. Buli muntu yenna alaba vidiyo eno njagala omanye nti tuli live era tukomyewo okuweereza mu maanyi. Tutambulira ku musingi, ku mutwe ogw'okudda mu bufuzi bwaffe. Guno omwaka 2024 Mukama agenda tuzza mu bufuzi bwaffe. Buli kigambo Katonda kye yakwogerako kigenda kutuukirira ku bulamu bwo. Tetwogera Katonda gwe tutamanyi, twogera Katonda eyakola eggulu n'ensi. Tetwogera Katonda gwe basinziza mu bitanda, twogera Katonda eyakola eggulu n'ensi eyakutonda gwe. Agenda kukuzzaayo. Wabula waliwo amakubo mw'olina okuyita osobole okudda mu bufuzi bwo. Bye twagala okukulagako, osobole okuggala enzigi, osobole okubaako by'olemesa, oleme okubeera omu kwagamba nti Mukama tonnyambye, era Mukama Katonda waffe taliiyo, era Katonda balokole. Takola, ani yakigamba? Akola. Akola. Ffe tutamanyi. Ffe tutamanyi makubo ge. Ffe tutamanyi kiki kye tusaanidde kukola. Mukama atutaasa. Olubereberye essuula esooka ngenda kusoma ku lunyiriri, ngenda kutandika n'olunyiriri ndowooza lwa 14. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ery'eggulu byawulenga emisana n'ekiro, bibenga obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka. Kino nno twakibategeeza bulungi abali mu kusiiba naffe nti Katonda bwe yali akutonda alina kyakusuubira okutuukako buli mwaka. Alina waakusuubira okubeera buli lunaku. Alina waakusuubira okutuuka. Kisobokera ddala, si lugero, si kunyumya, singa otegeera kiki ky'olina okukola. Ogenda kutambulira mu biseera. Ogenda kutambulira mu biro bye ebituufu. Obutamanya tebukugisaako musango. Oyinza okuba tomanyi, naye tekikuggyako kusaavinga punishment eyo. Tekikuggyako kukola kibonerezo kyekyo ky'okoze. Obutamanya tebukugizaako fine ya violation eyo gy'okoze. Violatings, olina fine yakyo. Buli lw'otamanya n'otambulira mu butamanya obula. Tekitegeeza nti tojja kubula, ojja kubula. Naye okumanya kikuleetera okufuna okutegeera n'oggala enzigi n'ova mu makubo agabadde gakutwala mu kubula. Katonda bw'agamba wabeewo ebyaka tebikyukangako, nakati bikyayaka. Omwezi gufuga ekiro, enjuba nefuga emisana. Lwaki gwe omwana w'omuntu gwe wava mu kifo kyo? Eyo ensonga gye twagala otegeere. Bye tutambuliramu bitujja mu makubo gaffe, bitujja mu kifo kyaffe. Yesu omungi yeebazibwe. Tuggale amakubo ago. Tuzze okwogera ku nsonga eno. Tetwagala muntu yenna yalokoka ate atandika okwevuma Katonda. Katonda waffe w'amaanyi. Katonda yakutonda ofuge. Guno omwaka yatukakasa nti agenda tuzza mu bufuzi bwaffe.
salawo okole Katonda by'ayagala odde mu bufuzi bwo. Salawo otambulye Katonda by'ayagala, ogenda laba kyagenda okukola. Nkakasa eriwo abantu bangi nnyo abalina obujulizi. Nze ndi omu ku bo omwaka guno tinina obujulizi. Mukama nkoledde bingi. Era bwe mpisaawo ku bujulizi wano tekiba kibi, kuba ne platform yaffe ya WhatsApp tubadde ku bujulizi, oyo tuli ku bujulizi. Nebaza Katonda nti mu kusaba kwe twalimu nga tuyingira omwaka guno, Mukama nga tumusaba atuze mu bufuzi bwaffe, ng'amaaso gaffe gazikkuse n'ebirowoozo byaffe. Mukama alina ebinene byakoze, nze binamusaba byonna omwaka guno sina kye nkyamubanja. Oba ggwewo kiri kitya? Buli nsonga gye nassa maaso ga Mukama, nze wange maze okukolwako. Manyi n'abaana ba Katonda bangi Katonda baakoze bw'atyo. Ekyo nakitegeeza ki? Kitegeeza nti Katonda gwe tusinza mwesigwa okutuukiriza ekigambo kye, mwesigwa okukola, mwesigwa okuyamba, mwesigwa okuzzaayo mu bufuzi bwo. Guno omwaka 2024 Mukama agenda kuzza mu bufuzi bwo. Kaana bwe yategeera nti akuze, Kaana bwe yamanya ebiro bye nti mu butuufu natuuka dde okubeera maama, Kaana yasaba Mukama, Mukama n'amuzza mu bufuzi bwe. Naawe bw'atyo Katonda bw'agenda okukuzza mu bufuzi bwo, ng'omaze otegeera nti ddala olina kuba mufuzi, ng'omaze otegeera nti ddala olina kuba maama, ng'omaze otegeera nti ddala olina kuba taata, ng'omaze otegeera nti olina kukozesa abalala. Katonda takusangako kapande nti gwe bajja kukozesa bukozesa. Bw'omala otegeera Katonda nti asobola okukusitula, otandika okukola by'ayagala. Wedda sinnakugamba waawo. Otandika okutambula nga bw'ayagala, otandika omuweereza nga bw'ayagala, otandika okwekuuma amateeka ge, otandika okwekuuma ebiragiro bye. So kansabeko naawe, Katonda yalagira omwezi okufuga ekiro nga kati gagukyafuga, n'alagira emunyeenye nga nakati zikyakola nga bweziri, n'alagira enjuba nakati ng'ekyakola nga bwe yagigamba. Ye Katonda gwe nkusabira atuukirize kye yakwogerako, akwate ku mutima gwo, akuluŋŋamye mu makubo go, otambulire mu ago amakubo ge g'ayagala okusisinkanira, otambulire mu kuteesa kwe akutuuse mu magendako. Ebijja biziyiza bingi, ebijja bibuzaabuza bingi, naye Katonda bw'akwambaza amaanyi omulaba omussa wansi w'ebigere ebyo. Ebirumba bingi tekiteganika weebiri, ebizibu weebiri, ennaku weeri, amaziga weegali, tebijja kuvaawo, bijja kubaawo, naye ffe tugenda biwanguliramu buwangulizi. Tugenda biwangula buwanguzi, tebitusinga amaanyi, kubanga ali ku lwaffe w'amaanyi okusinga bino ebitusumbu. Kwata Katonda by'ayagala, tambulira mu kkubo lya Mukama, weekuuma amazima ebeere emmere yo, obwenkanya ebeere emmere yo. Bw'otyo bw'ogenda olaba Katonda, bw'otyo bw'ogenda okulaba ekisa kya Katonda nga kirabika mu bulamu bwo nga kikola. Tokkiriza kubeera nga tobuguma tonyogoga, gwira ddala mu Kristo, beera mu kwokya kubanga ye muliro ogwokya. Kansabeko naawe. Ayi Katonda omweza ebintu byonna, nkwebaza olw'omuntu ono ampuliriza. Manyi ng'oli Katonda eyatutuma, Katonda gwe nsaba nkumanyi nti oli munene. Taata, nsaba osisinkane omuntu oyo asaba nange, nsaba okwate ku bulamu bwe, nsaba okwate ku mutima gwe. Taata, tumanyi ng'oli mulokozi waffe, olokola era owonya, tukimanyi ng'okola bingi era osobola. Osobola okyusa amagenda gaffe, osobola okyusa obulamu bwaffe, osobola okyusa olugero lw'omukazi oyo. Nsabye okwate ku mutima gwe ogunyweze, mwagazisa amazima, mwagazisa amazima. Nsabye tabaazayo emwakire, nsabye eggulu lyo limuggulire, atambulire wansi w'eggulu eriggule. Yobu bwe yatambulira wansi w'eggulu eriggule, ebintu byanyuma. Akaseera ng'eggulu limaze okweggala,
beera yabeerawo ne bwe yayimusa okukkirizamu ggwe Mukama n'akulekera ensonga ze, Mukama waddamu n'oyimusa obulamu bwa Yobu. N'onenya ne bali abamumalangamu amaanyi, abamulaga nti Katonda we tasobola. Nsabye Katonda omwenza ebintu byonna oyimuse omuntu ono Mukama, omukwate ku mukono omuwanirire, omukwate ku mukono omuyimuse. Ayi Kitange, kwata ku mukono gwe, kwata ku mutima gwe, kwata ku ndowooza ze. Mukama mmanyi nti buli mwana wa muntu yatondebwa era yazaalibwa omukazi alina ebyomusoomooza, naye nsabye ggwe omuyinza bintu byonna okwate ku mutima gwe, okwate ku mmeeme ye. Ye ggwe Katonda asangula ennaku, ye ggwe Katonda azza essuubi, ye ggwe Katonda ayogera kibe ne kiba. Nsabye osisinkane omuntu oyo, osisinkane omukazi oyo, okwate ku mutima gwe, okwate ku mmeeme ye, osangule amaziga, oggyemu byonna ebadde bimuziyiza, buli ekibadde mu maaso ge nga kiringa ng'ekiziyiza, nga kiringa ng'empologoma eyayimiya amaaso ga Samusooni. Kati nkiragira okuyulika buli jjigi, buli kyambalo, buli kikutiya ekyamubikkibwako we baamulogera, we baamuziika, Mukama byonna mbifaafaganya mu linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Kitange, nsaba omuliro gwo gwokye buli ddogo, buli kifiini, buli kipali, buli kifiiriza. Mukama oli Katonda ayakisa omuliro, wayakisa omuliro Eriya bwe yakuyita. Oli Katonda ayakisa omuliro ate ng'oli muliro. Sadraki, Misaki ne Abedunego nga bali mu kikomi ky'omuliro, Mukama wali nabo era tegwabookya. Nsabye ggwe omuliro ogwokya oyokye buli ekibadde kisumba omukazi ono, oyokye buli koyo konna kadde kamulumba, oyokye buli mbala yonna embi ebadde mu bulamu bwe, oyokye buli kirowoozo kyonna ekibi ekibadde mu bulamu bwe. Nsabye Mukama abeewo gw'osisinkana. Katonda gwe tusaba watugamba nti bwe kigambo kye tusaba kituuka mu matuuka. Nsabye osisinkana abantu bano, nsabye osisinkana abaana bo, nsabye obakwate ku mukono bayose, nsabye basisinkane. Mukama mpongayo obuweereza buno Total Justice n'abantu bonna ababutambuliramu ne service tugenda otandika okukola ennene. Nsabye olabisibwe nti oli Katonda. Koma ku mitima gy'abaana bo, baako boolengeza omusana bupya, baako boosisinkana nate, baako bokwata ku mutima obanyweze, baako bowanguza. Mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu nsabidde. Amiina era amiina. Mukama bampeera omukisa, mbaagala nnyo, mwebale nnyo okujja. Mbadde ndi mu kwanjula, mbadde nkyalina bye nteekateeka okulaba nga tuddamu okutambuza obubaka buno, meseji zino. Buli omu wolabira akameseji, nyiga akadde oweerezemu, nyiga kameseji, nyiga ka share button oweerezeeko ewalala. Yita ku mikwano gyo, tegeeza munno ajje, twagala kudda mu bufuzi. Si gwe wekka addayo, nzirayo nawe woddayo ne munno addayo. Toyagaliza wekka, yagalizaako n'abalala. Mukama agenda tukola obulungi. Mbaagala nnyo, mwebale nnyo twagala, nange mbaagala nnyo. Mwebale nnyo okwagala obuweereza obwa Truth and Justice Ministry of God n'obuweereza obulala bwonna tubwagala. Buli buweereza obutambulira ku mazima, baganda baffe, bamaama, bataata, kyawe ekibi, oyagala ekituufu. Kyawe obulimba, oyagala amazima, kubanga amazima ye Yesu. Truth and Justice Ministry of God. Mukama banjagalire, abampeera omukisa. Babayi. Tusinkana olunaku olw'enkya. Okutandika n'olunaku olwaleero mbadde nzigulawo naye tulina kubanga ne service wano nabanga sisobodde, era ojja kimanya kuba nange ndi mukozi, biyinza okunkwata ne sisobola, naye nyiga akadde kaffe awo bwe lwenajjanga ogenda kufunanga ka message. N'abali mu mikutu gyaffe mujja kubanga mulaba message ezo, era tugende mu maaso n'okuweereza Mukama. Mukama bampeera omukisa. Babayi. Yesu omulwanyi w'entalo. St. Peter.